weekuba otya olugalo mu bbina mazima ddala nti yo entertaining a woman n'okwata engalo z'oliisa emmere n'otandika okuzeesonzeka emabega nti olw'okuba oli mu kunoonya ssente oli mu ku entertaininga mukyala gw'oyagala chicken right now toyina na budde bwonna bwakusiikinga apology kubanga tetugenda kugiwulira tugenda kuvumirira ekikolwa kino ekitandise okukolebwa abaana ab'obulenzi mu ggwanga lyaffe erya Uganda nze simanyi muntu yabasunirako okubategeeza nti nno ebisiyaga is the way to go baana mu abalenzi munoonye emirimu mukole munoonye emirimu mutandike okukola mulye ku ntuuyo zammwe mulekerawo okulya ku mibiri gyammwe gwe omwana omuvubuka omuto akyayina amaanyi agagenda ne weekolera n'onoonya omulimu gwonna gw'omanyi nti gugenda okuvaamu akasente n'otandika okukola n'oyingiza sente eziri ku alaali wabula olabikira mu butambi bwa kwekuba ngalo mu mabina butambi bwa kumasturbatinga butambi bwa kukola bintu bya kiseebu butambi bwa kukomba abakazi mu mabega simanya mu manyuma nti oba entertaininga ne weewaana n'okwewaana nga woolidde byawera. Can you imagine? Nze simanyi mulembe guno gye gulaga era simanyi nsonga lwaki omulembe gwaffe guno mufu. Tuswaziza nnyo abazadde baffe twonoonye nnyo ebiseera byaffe eby'omu maaso tutanishinze erinnya ly'eggwanga lyaffe abantu abatwetoolodde twonoonye bannaffe abato omuli baganda baffe teekako n'abaana b'abantu abalala naye nga byonna biva ku ki? Bulwa lya mirimu kiva ku ki? Kubeera na budde bungi nnyo nga toyina kintu kikukiipinga busy. Yenze Shira Adita ensonga za chicken n'abantu abamufaanana abakola ebikolwa nga bwe biti ensi yaffe naddala mmwe ba authorities abakwasaganya amateeka ebintu bino temubiraba yewe muba mubiraba mubirowoozaako kimubyogerako kimuveeyo mubeeko kyemutegeeza eggwanga muveeyo mubeeko ensonga zemuputinga into light abantu bamanye ki ekiviirako abaana b'ennaku zino abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okukola ebikolwa nga bwe biti ate ne bamala ne babyanika ensi. Okukwata obutambi bw'ekiseegu tebwandibadde bubi obukwatiddewa era obuwaddaani. Okukola ebikolwa eby'omukwano tebyandibadde bibi kubanga awe to belonging everyone belongs there. Ffenna tulina okubaawo kaweebuzeebuza otya kaweefuula ebbizi otya olina okugwako mu mukwano olina okwagala era olina okwegatta naye weegasse naani? Some of you okwegatta mukufudde bizinesi naddala abaana ab'obulenzi mutandise okukola ebintu ebyesitaza chicken si yasoose waliyo n'abalala abavubuka abato muyigiriza abannammwe okulya ebisiyaga ne mutandika okukola ebintu ebitayina nsa ebivumaganya culture yaffe ey'abakyala abaddugavu abasajja abaddugavu ebivumaganya ebyobuwangwa byaffe mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Teekako n'abakulembeze abatukulembera ate laaji mulinga abaagala okulaga nti nno eggwanga eryaffe gye tuva teriiyo nnono bya buwangwa bye tulina okugenderako twaggwamu ensonyi. Weetandika otya okwesokuula emabega eyo n'otandika okwekuba engalo woozinuunako eno womanstabeti nga bw'okola otya kakati which entertainment is that? Me, I failed to understand which entertainment is that. Atera novaayo n'otandika otuwoganya nti you're seeking apology. This is not your first time ng'ofulumya obutambi ng'obwo. I don't know if you people are looking for publicity or you're looking for fame, popularity, abantu babeere nga babamanyi naye there are other things you people you can do to become famous, to be popular. A lot of things you can do. You can talk about a lot of things. Ebi inspiring abantu, ebi motivating abantu, and you get that fame joyagala. Na yesi kufulumya butambi bwa kiseegu. So wano tukuba omulanga era nga tugusindika eri ab'ebitongole abakwasaganya eddembe ebitongole by'abaana abato ne ba counselors mwenna tubayita abantu ng'abo mukole meeting mubuugereko kuba babeere nga babayita batubulire ensonga lwaki bakola ebintu ebiti ate era you try tracing these videos baani abazisindika ekigendererwa kyabwe ekyo zisindika kiri kigwa mutaakole
kisoboka okulaba nga mustopinga ebintu nga bwe biti bigenda kutwonoonera tugenda kutya okugwa mu mukwano tugenda kutya oku entertaininga babba baffe tugenda kubeera mu kutya naddala ffe ng'abaana ab'obuwala ng'olowooza nti onoobeera ne bbaawo ayinza okuba ng'alina eden camera n'abeera ng'aku exposinga aliens akuttire future yo yonna yonna omuli okuswaza buli wamu n'abaana bo bakulabe n'abantu abatalina kulaba bakulabe. So tusaba gavumenti eveeyo etunulemu eno ensonga etwesinge nga amasimu ago bamanye nti vidiyo eno yavudde ku simu bweti ne bweti banoonye essimu eyo ya muntu kikuba zibeera registered abantu abo babeere nga bakolebwako. Yenze Sheila Adita ebintu weebityo ebikola bwe biti tubivumirira ate era mbaagala nnyo.